Mulungi akumende kwa Rose Media Eugene kwanizo nakoronko za mjona joto sakengalo mkwane subscribe inze tenza nyote yanzage ate naba na subscribe ngotera ko notification obere ngofuna video mubode video jimpere comment ne like mukwana tuba tutese mukuzanga zina zentadeo amawulire manja gayitinganye weekend na yenga amawulire gasinzo tukwata ombabiro gego mwana muwala baby Gloria wamne fiance we gwe yafunye omwana mulenzi Jona banange bifana twali tuliawo nga tebiyika nga bali ku engagement erambo omwana mulenzi yamutonedde engagement ring ya diamond ya bei nyonyo baby Gloria nga bwayogera ate nno ne mama naye ensonga azirimu wakati era nga tuwadde information yonna gye tubadde twetaaga okumanya omwana we tebamukwanangako omwana we amukuumye nnyo omwana baby Gloria simanya ti eyali amukwanye gezaaveeyo n'atuuka n'ogamba bo ba ex ba Jona tebageza ne batagala nti oba yamwagalako oba biki kwegamba mama ayogedde ensonga n'agamba omwana we yafunye omusajja omulungi nga baawe kwegamba abantu batuse n'okugamba naye kati ku baby Gloria ne mama ani ali mu relationship eno era ye yagambye mbu n'okuziza taziza ye ne Jona bali bati era ne Haga azimuwa kwegamba bingi mama byayogedde abantu ne bavayo ne bamugamba munnange mama sirikako ojja kwogera ebiyitira akati nate babaga abavudde ne bagate bajja kuagaliza Jona ne Gloria kubeera mirembe nabo gye bali Bannayuganda bayita bangu kwegamba social media yo eriwo okutuvuga left and right waliwo abeeweze nga bagamba tebagenda kuleka campaign empya kubeera ng'esanyuka ngenda kuba nkutera video eyo labe engeri gye babawala kasemu era nga bagenda kukola ekisoboka kyonna okulanga babalemesa okubeera mu mirembe kakati nate Pastor Bugembe naye munnange ebifaananyi nga bivaayo ng'alina omwana omuwala omulungi ennyo nga batudde kati abantu olwokuba baalindirira embaga yo okuva edda batandise osala omugambo nti ono omwana gwagenda okuwasa oba omuwala oyo gwagenda okuwasa omuwala mulungi naye muto kakati Calvin Kayanja yagambye tekisoboka Pastor Bugembe tasobola wasa muwala oyo kuba muto mpozi aba afuuse mulya buto kubanga oyo abeera kitaawe yennyini ne batuuka n'okugamba nti nno Pastor Bugembe lwaki yetawasa Calvin Kayanja naye ku bantu bonna bali mu kyaki y'emyaka gy'abeeredde omusumba mwabulamu omukazi gwawasa mpozi nga waliwo ekitali kituufu ngenda kuba nkuteerayo engeri Calvin Kayanja gy'abirombozeemu oba gyamuwala kaseemu naawe obeere ng'olabako mukwano mukama bulungi akunkumire eyekumide ku Rose Media Eugene bye Gloria waliwo ka comment ke nalabye waliwo yagambye nange ndowooza nfumbirwe client wange nono boss yawasiza client we because endorsements zonna zemulaba ezili national and internationally ezo zonna simanya Coca-Cola zonna zembadde mulaba waliwo batimba ze brands zonna ziva mu farm ya Mr. Mbaleka gye bayita Beyond Creativity naye mwegendereze tofuna boss natakuwa endorsement kuna boss nga Gloria akuwa ka necklace ani akakuwa boss we yakampa nakanyigamu erinnya nze nga simanyi nti akutwala Mama Gloria weewumuzeeko maata kimala information otuwadde nnyingi ka maama omukyalo ono njagala mwebaza nalabye ku bazadde abalwanye ennyo okubawala baabwe Mama Gula alwanye naye ayina akantu kalingaga nti ali mu kubikkirira buli kye boogera Mama Gula avaayo n'akola ki n'adifendinga omwana we bambi how nice naye mu kudifendinga omwo weesanga nga excitedly olina ebintu by'onyumya nga tolina kubinyumya ompuliriza bulungi emotoka ya Jona weyingira wano embwa teboggola nasooka n'ekyewunya n'embuuza lwaki embwa eno teboggola ng'emulabye embwa tetya mutabani nedda before nze nga sinaba kumumanya yajjangawo ng'amanye essaawa mba siriiwo kati n'akola omukwano ku mbwa kati embwa n'ebeera ng'emumanya nga bw'ajja wano teboggola because yagireeteraga ebyokulya n'olunaku lwe lwatuuka like mbuuza Gloria so yasiniikinganga najjanga nga waliwo we yajjangawo okulaba munne nga siriiwo because twali tetunaba nali mumanyi as a friend nga simanyi nti no you know like waliwo agenda kumala you know ndowooza waliwo ekigenda mu maaso ng'omanyi you know like katweyongereyo ne Mama Gulo
Yona inamu kasenta abantu bali bagamba Gloria ali celebrity obulamu bwa so expensive kakati omwana bene agenda mutwalenge abamu no bagamba mbu Gloria ya musinga ne sente tekisoboka ekyo kiri out kati mbabuli bane Gloria ayagala nnyo sente tosobola Gloria ayagala nnyo ebintu ebiri expensive katasobola genda na muntu atasobola mulabirira zona yayina okwerabirira naye yamulabamu potential nti asobola that's why amulina teyandi mutu tenaffe kenyini nyine abazi mother-in-law mukiwawaazizaamuko entemu birekera abaana omanyi ku kintu kyemmanyi ku bana abantu abalokole babamu ne ka competition nga kali awo baagala nnyo okukakasa n'ebirala kati ensonga eyavuddeyo yogamba nti omwami oba photographer wa Gloria omukyala alabika ensonga akyali mukulwana nnyo okukakasa abantu naye mami Gulo omwana wo bafumbiddwa owa boda oba afumbiddwa omukubi w'emisota oba afumbiddwa omubbi oba afumbiddwa ki ku ssaawa eno tokyayina kyakukyusa waliwo ekitali kituufu. Are you trying to cover something? Are you in denial? Are you scared of unknown? What is it? Oh yes, Kristo we Mecca ne Medina. Subhanallah wa Israel. Nyabo ani yagambyo nafuna omusajja. Bantu tulieno tudibye tuli basingo maza kwengoleta musajja. Mwangu we basire kwini tusanyewo relationship mwangu. Waliko ex wa gayo no bawa baby Gloria. Positinga bidi. Yakwanako. Yakwagalako, yakwendako, yakuzalamu omwana. Yakulepinga. Bamata, muleta abana bakayi. Twagala kulumya baby Gloria atugami mu musajja, tayina mwana, tayina mukazi na. Ash, cameraman. Ayino kubanga ina bawola nga 15. Bakubye bifananyi nabe bakako. Nabasala namu alimba, alimba. Mbo tayina mwana alimba, bati alimba. Bamata, muleta abana bakayi. Olwa tulemesa zali na Sakibu. Abana bateze Sakibu ebisambi. Ne bamutege enkudi. Obo lyedo zali abacha azungati. Omwana nga ayingidde wali mu Sakibu mukagundi. Mukalaibulali. Ngatubonya abonyeza zali. Ati baby Gloria yani. Basire queen mwangu we buno bufumbo. Nakwezi. Munakwezi relationship kutule nakwezi. Eja kube video. Buno bufumbo tubusazamu in the name of the devil. Venga ba devil worship. Abatayagala muntu yona kufumbirwa wano. Tetujja kukiriza relationship yo. Tujisazamu. Badia. Muyina okulumya baby Gloria. Ayina okutitekera. Ushinga story yo muwalo ono ne Pastor Bugembe mukola nsobi. Ono muwala Pastor Bugembe azaala muzaale. Okulekanga mwagala kumufuula mulya buto. Pastor Bugembe kituufu ense mwagaza omukyala naye omukyala ajja mu myaka gye. Kubanga mulabanga anyumiddwa empale ze za damage Bugembe mumuyita muto. Ng'asuubiza abantu embaga n'omukyala ebbanga ddene ye yabaaki. Katonda mu mbiriizi zonna z'alina ku nsi eno. Pastor Mulamba yabulwamu olulwe. Bannaye katubeere sinsiya. N'osumba abantu ebbanga lyonna ng'ewaka teriyo wadde akwalira obuliri wadde okwoleza ndawera. Kati tugambe it is not a shaming. Kubanga obusumba n'obuvunaanyizibwa busubukaka. Oli example kyeri bw'osumba n'omugigi ogujja. Kyono kye basa abawala batandise n'okugula babbuloga okupushinga stories olabe nti ekyokuwasa wakituuka dda. Nekade ekiswaza be baana b'ozaala. Kubanga mwe Bugembe mumulaba kunyumira mpale naye Bugembe tugenza okukulanga waali. Nataka kutandika okuwulira Bugembe nga nina emyaka 7. Njagala koona 3. Waali. Sitegedde. So yeetaaga omukyala bano abawala abato abatandise okumusoomooza. Tebasobola kumuwa mukwano mutuufu. Bano baagala linnya na bya bugagga. Bugembe yeetaaga ogukazi ogukaddiye. Oguli mu myaka gya maama kubanga tyono omwala gwe mumuteekako myaka gyaffe. Bugembe siga yasakeera okuzaala omwana azaala muzaale 25. Sajja myaka 5 gamba tayinza kuzaala buno bwala ku 25. So yeetaaga omukyalo mulala.
Sizi no modulo. Gamama nankani. Sibano. So, mumbera yonna muliretinge bulungi story. Bugembe bwemba mu bubanje obufumbo mu bumanje bulungi. Nata temukwata bana bato myaka jaffe. Kujitandika kujisiba ku musajja mukuru. Mutumalamu amaje bantu bange.